era nga bagamba nti pikipiki ya UG Boss bagirina genda bagenzi mu matabi gaabwe obeere nga atogyefunira. Akanyumero kutwekye ng'ebula 13 okutuusa episode ez'amakya g'olunaku olwaleero. Tugenda kwekyezaawo mu bitundu by'ennakulabye okugezaako tulabe engeri gye tusobola ffe ng'Abannayuganda okukendeeza ku muze gw'okugambolinga ogwa betting. Divorce wali awo katulabe. Kale divorce matovu bagamba batya balisayidizaawo naddala ku nsonga za zzaala. Tukoze tutya ebibanda awo bingi. Ebibanda bya zzaala bingi awo ennakulabye awo bingi. Ababigambolingiramu bavaawa. Babeeramu omumunda eyo mu ghetto. Jjukira ennakulabye nayo ghetto. Eyo wansi gye tebakola oba gwe mulimu. Babalooza zijja zzaala. Banena emirimu egimu nno nagyo mikalubomukko. Kale divorce ennakulabye batukubira essimu. Tukoze tutya okukendeeza ku muze guno. Okay, buterevu ku telefine yaffe omulungi atula wa sotya kanseti wasse bulungi bwakedde bulungi nnyo mu kibuga Kampala wano wendi ennakulabye akasana kavuddeyo bulungi nnyo naye ebbugumu lyo lirige ebbugumu okwetooloola ndowooza eggwanga Uganda waliwo omwami angambye wano banaye twebaka tutya ekiro ebbugumu nga lisusse weewaawo yingira ekibuga ng'oyita ku luguudo luno olw'ennakulabye ng'ogenda sayidi z'ewandegeya kirira abagala ogenda sayidi z'Emakerere wano ndaba watambula bulungi nnyo okuwaamuko ng'ogenda kati essaawa zino watambula bulungi nnyo wakirira bulungi n'abagenda sayidi z'Emmengo osobola okwambuka nga bagenda bulungi nnyo n'abadda sayidi z'Ebakuli wali ng'oyita sayidi z'Ebakuli okuyingira ekibuga Kampala naye watambula bulungi nnyo weewaawo olunaku olwaleero tujjidde ku mpewo betting afuuse betting akapapula kafuuse akapapula tulabye abayizi b'amasomero babetinga bamuwa school fees n'agenda n'amwozesaamu bwe bamala omukuba oba oluusi n'awangula n'atwala school fees bamukuba akapapula taddayo ku ssomero olowooza obuzibu buvudde ku ki na mbeera gye tuyinza okukola okulabika nti tukendeeza guno gwandibadde ng'omuze era ababetingi bakugamba nti betting asobola okufuuka omuze tuyinza kikola tutya omukulu wasuza otya naye akapande kano ko sikategedde bulungi ogamba otya Ngendisebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Wano batugambe tewali kuparkinga ba boda ate gwe ngo opakinze webbali. Abataxi be batugobawo. Lwa kuva wano okugenda mu kibuga. Boda opakinze bali wa kapande toli kapande. Anti abataxi abawano bewandikira nga bagamba nti KCC yabuteekako naye abataxi benyine be batugobawo. Omukulu onaku olwaleero we bukeredde tulabye abayizi ab'enjawulo bamuwa akasente betting efuuse betting bamuwa school fees asooka kukwata akasente ako n'akozesaamu agenda okuddayo oluusi nga bamukubye akapapula nga tasasobola kuddayo omuze guno tukoze tyo gumalawo betting omuwulira eyo gy'obeera muwulira naye kisinga simanyi oba bagala boogeseemu nabo bafune kagundi bafunemu ka pocket money oba abazadde tebabawaze simanyi ndowooza abo baagala nabo babeeko ke bafunyemu akasente ke batambula nako ndowooza ku ssomero balaba ebyokulya n'eryenki nga abazadde tebabawadde kasente ne baagala boogeseemu ate ne bakabalyako. Omuze guno tuyinza gukomya kutya ng'ogyeko n'abayizi abaana b'amasomero neeno mummwe akapapula oluusi ogaana otwala omusaabaze ng'okyasiba akapapula. Simanyi engeri gye tunakikolamu kubanga twagala ebingi ate mu budde butono tetwagala gumiikiriza kukola ng'ogatagata mpola mpola. Akapapula kalimu akaleeta akasente akaweeraweerako naye basooka kukuba walosibyeko nze byandema naye wagezaako nagezaako ne binnema nenkita nenga wawangula bakuba bankuba waddayo nagamba bino sijja bisobola kankole bukozi enkozeze ezo. Omukulu w'amawasuza otya ogamba otya Brad ogambye wandege emboko enyoka buzibu ki obuli waawo abasirikale bagakasembe ndowooza siminti yaweddewo wali ku poliisi babodaboda bakwata ate basinga tusaba ki ate balina kyo n'olina pameti bakasaba bagikutte babaga ssente yogera pameti mbalijja n'oyo omwami betting afuuse betting abayizi b'amasomero bamuwa school fees n'agenda n'amwozaamu n'amusibamu akapapula bw'aba awangudde well and good bw'aba bamukuba akapapula tagenda ku ssomero olowooza kivudde ku ki bwavu
omuntu abeera n'essuubi n'akakanga n'embetinge kubanga ayinza oteekayo 100 n'alaba akugiireko miliyo emu nanga asooka enyinza okufuna naye aba bwavu no wali osibyeko ku mpapula eyo era zaala muzannya zaala fuuse zaala okwasaayo oba bakuba bukubi ogenda okwasaayo nga wakateeka mali ze nnyingi omuntu atanasiba kapapula muwe ku magezi taata yadigenze kubanga kale kiwa essuubi bw'oba olayo ku kasente kuba oyinza okusiba 10,500 nekujjawo miliyoni nga 4 okuleta miliyoni 4 noga kansiba opapula nga bonna oba nokosa emitwalo 2 notakwasa mwadde nako wala bana bagamba omuyindi baddemu setiimu ebaddemu enzijemu era oyinza okusuza nga kuliko miliyoni nga 10 emipiira ndowooza nga ebiwagumu negutta nosigalira ate nekirowoozo kibe nogagana kanziremu gireki guno omuze tuyinza gwewala tutya bannange gufuuse ogw'obulabe tetusobola gwewala kugira nga tukoze bukozi obwavu kale buweddewo kubanga ati abavubuka abasinga obungi nga nange mwendi olowoleza essuubi bwolugaana wano olunaku ogamba kange nensibeyo akapapula awo naye abankutali nga kange nensibe mu beeti eyo mbeera eyo tomanya ayinza okolaki sigese osobola kuggwawo kuba ndi gavumenti ekufunako omusolo naye wali obaddekwawo nogamba naye lwaki nsiba akapapula naye nani kyebuuzizaako naye naye wakinsiba abafula ate nga bankuba naye sajja kikolera kanzire mu nsi tomanya ndi lwolo nenkwasa naye nga bwatokwasa tokwasa emirundi ng'emeka gyokwasaamu bw'osiba emirundi nga 6 mukaaga toyinza kwasa toyinza kwasa mukaaga osiba emirundi emeka oyinza okumuwa emitwalo nga 5 ng'osiba 10,000 n'akuwa emitwalo ndowooza nga 5 ba 10 ofunamu oti ofunamu watofuna naye sikwagala ssuubi ate bana basiba olukalala abasiba olukalala nti be babalayisi 10 naye ate waliwo bali bosanga akutte nga ogambe w'essomero nti ayinza okubeera ne school fees n'agenda n'akola ttiimu 2 oba bamuwadde emitwalo 5 n'agasaako ne bamukuba olyo kati omwana ng'oyo asiba akapapula ng'ate school fees alina omuteekayo ye omuwa amagezi kyomusibira ntandaki nze simuwabula kuyingira betting kuba betting yeetaaga abantu abalemwa katugeze egaffe kuba dobe byona ojja yakuyiribayiriba ogatiriza betting yeetaaga ki abantu abakola ki abalemwa mu mbeera kuba olaba kubanga okyalina essuubi oba okyalina essuubi ng'okyasoma ase akyowa kasente ne mu betting ekalife tetusoma tuli mu kuyibayiriba tuwenza amagezi ago baba naye nga enva bwe zigaana ewakosiba akapapula nga olina ezizigula enva n'ezenkya nga wezososibamu akapapula kakati bwe mba nga nyinamu 15,000 lokate walimba so okwalako 20,000 nensiba apapula nemba waako 3 buterevu ku terefayine yaffe gwe olowooza guno omuze tuyinza kumalawo tutya naddala eri abayizi gugenda kufuuka ekizibu mu kaseera nga kano nga muzadde onoonya school fees naye bw'omunoonya n'omukwasa omwana ate n'agenda n'azibamu akapapula nze nandibadde mpa amagezi abazadde bw'oba olina kontakiti y'essomero oba university omwana w'asomera ng'oyogera n'abakola mu finance babbaasa b'amasomero kwata akasente ako keetwalire kuba betting afuuse betting nze divoshimatu mutambudde Robert Kalemera abanafa ba Simba Automotive ntambuza okutuuka wano enankulabye pikipiki UG boss jonna okubanga weekwata omwaka guno 2024 ekolera akasente banonyeko matabe ag'enjawulo ekamu okya kutebe kikulu ne mu ndeeba ojja kuba wafuna bulungi nnyo abanafa ba Simba Automotive mbere bulungi mweraba. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo naye ye embeera bwetambula hava life hava choice buli kyokola manya repercussions zaakyo zuka n'ensonga eyingirawo musibe bulungi mwera Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula twecce ewagiddwa Banna Simba Automotives Limited abakola pikipiki ya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo jangu wefunire pikipiki empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola osobola otukubirako ku namba zino wammanga nauti 758 122 122 Sumulula ewagiddwa Umukolo okutaliko kofi kombucha. Bareno